CDF parade commander ajja kuyingira nga bwe mulaba nti sinalinga ekivaamu yanyamba ekyenjo gy'omusajja ono yalwanako ne ku luno oba kyekyaliwo yateekako kakokola tondeka nyuma odia nagenda okumunoonya mulwanyi wange nga simulabako emundu zayitirira obungi okulipootinga nti bakulina yakomawo nalipootinga naye yatewali manyiri ku luno waliwo obuzimbe na geto ne bagenda nga bamutaasa thanks to the geto obuwaayise. This is the time. This is the time. Musene ya umone. Nebali wangale meddeko. Nebali wangale meddeko. Paracha. People power. Our power. People power. Lero luno lutalo ye mama. Lutalo ye mama. Lutalo ye mama. Lero luno lutalo ye mama. Lutalo akatero lutalo bamange. Ako aluno lutalo ye mama. Ako bali enyoyo wegiri. Mr. President, people power. Kunga Uganda, kunga. Mr. President, Secretary General, our leader of opposition, members of Parliament, with observation of all the protocols, ladies and gentlemen, amanyi mangi geyongera bweyongezi. Ebintu binakuwamu. Emyoyo nga gyeyongera waggulu naye mwebale okutaasa abasajja mwabansesemeza mwansesemeza abasajja mwalwanye olutalo ne munsumululamu mwansumuludde banyama ne basoba na Uganda. So Mr. President, thank you very much for that fight. That was just a mere battle. The war is long. It's a mere battle. And we're also going to win it. And I want to thank this government that whatever they did here, when they vandalized this place, mu Luganda tugamba babbye lubugo olubala akyakola ki? Lubali waali. The whole speech is still there. It is in Kyagulanyi's head and with all the supporters of NUP. The spirit is still alive and we are still kicking. Even if we are weathered, we keep on kicking. Kicking, we shall never die. This spirit will never die. Comrades, I was abducted by the UPDF on 17th. It was a Monday on gunpoint. I was taken to a certain place and I stayed there in Comunicado for almost 5 days. And as all know, those who have been there, I shared the experience. Bananga batu ababaliyo abasibidwa mu nalabye ekibeera yibanaye abantu bakubire mu ngalo. I was not given a chance to talk to my doctor, although I had pressure. I was not given a chance or any opportunity to talk to my immediate family, my wife, brothers and sisters, my children. I was not given a chance to talk to my lawyer and even also talk to the party leadership. They could not allow me. My face was covered most of the times. I was hit in the chest the moment I reached that place. When I was undressed, something hit me in the chest. As I was trying to bend to feel the pain, someone hit my young man of Kongona. So get into the Zoom. Are you on the corner?
So at that time, comrades, I fainted. But later on, when I was weak, I woke up again. I went to the no. I was pulled on the floor like a dead body. Someone held my hand and pulled me. Later on, I tried to cry to them that I'm hypertensive. They couldn't listen. They kept on me. Then, until a certain woman said, "No, let us take the test of his pressure." Then, test was taken. I had the BP machine being tied on my hand. Then I later on had the woman say, "Pressure equal to." They asked him, what does this show? He said, 230. Then I knew at that time I was my death time. Ladies and gentlemen, this was a very difficult time in my life. My pressure had never risen to that level. In the process of being tortured, the people were torturing me were men, and they used two languages, Swahili and Nyankole, with some not broken Luganda but bent Luganda, because the words were perfect. Claiming to say, "Why don't you call your principal to come and save you now? Call the foot soldiers. Chapa Mungu." Then they whip the legs. They say, "Do you think would Muganda ever take leadership of this country?" And that statement really, when they said that, it touched me so much. And my imagination was the hate they had, when they are torturing me. However, it is my disease that saved me. They fear to kill me, because that would be very heavy. So at that time they gave up the torture and kept on the mockery. I was later treated. When I was taken in the room, they removed my mask and started treating me. But in the process, I had got an injection which made me somehow asleep. Then I was injected, I was treated. Nebafuba nnyo okulaba nga banzijanjaba ne mukola ki okufa. At that time, the guys who were torturing, I couldn't hear them anymore. Then somebody took over my responsibility. So the first of the torturing process went on. Comrades, I passed through this process, and it is a tough exercise which we fighters, all of us should be ready to pass through. Buli muntu ali wano olina okubeera ready okuyita mu kino, kubanga nakizudde kiyitikamu era kyangu nnyo. Etuba tulina ekigendererwa. Banyama ne bassebo nakwatibwa ku nnaku z'omwezi nga 17 wali ku 2 wakati mu luguudo nga buli muntu yenna yenna alaba. Ensi neekuŋŋaana nga bansonzemu emmundu, naye ne muganda wange wayiswa naye yamyansa. Ne nsigalawo emmotoka ne bagizigyamu ne banteeka mu drone. Ne bambuga ne bantwala bwe tutuuka wali nga tukumpe kutuuka ku
Garden City ne bangamba teekako ekkooti yo nebika n'ekkooti ne baleta ekisawo ne bakindi saddamu kulaba okutuuka lwe natutusibwa mu kifo kyesaategeera n'akamu ne bangamba luggyeko ebintu byange byonna nkyabiteeka wansi ekintu ne kikuba mu kifuba ekinene ekyandetera ekizibu eky'amaanyi ennyo kubanga nina ebizibu byange eventually munankuba ku nkoona nengo nitugo wansi nenzika letalonda oli yanswanyula kibooko nensisimuka kamwebaze oba oli awo nandibadde ngenderayo ne bansika ne batwala ne batandika okunkuba emiggo emiyitirivu nga bwe bannangira kita Kyagulanyi akutaase sigo Kyagulanyi mwita akutaase kitaba photo soldiers golooza omuganda alifuga wano n'ebivume ebirala byosobola kuyisa mu kamwa kale oluvannyuma napimibwa pressure yange eri waggulu oza ne batya okunzija mu budde pressure eyo yali erinye 23 nasikinanko okuva lwe nabeera nga nina obulwadde obufaananako bulungi akati ne banzijawo ne bantwala nga bannangira ebigambo. The other one is a torture house here because they are ready to treat people, their doctors to handle that. Whenever someone is severely, tortured, bamutwala ne bamukola ki ne batandikirawo omujjanjaba okuba natandika okujjanjabwa. Ennaku ekiseera ekyo tennamalayo tebanzikiza kwogera na dokita wange, tebanzikiza kwogera na family member yenna, yadde mukyala wange, yadde baganda bange, yadde bamemba b'ekibiina, yadde looya wange. Tebanzikiza kwogera naye. There is no formal release that was organized for me. At the time of release, they just pulled me out of the room. When I used to lie where I used to sleep, then they made me put on that cover again. Oluno bansibira ddala bulungi nnyo. Ne banteeka mu mmotoka. Bwe baali bankwata n'emmotoka yange ne bagivuga ne bagitwala mu kifo kyekimu. Era mu kunta bankasuka bwe ne bangamba kuva mu mmotoka yaffe, get out. Ne bankasuka ku street. Mmotoka yo yiyo. Naye natulamawo ne nsooka ne mbirowooza. Then abantu bazira kisa ne bantwala ewaka. Naye abasajja bano bansisemye ekisinga okunnuma waka mwannaani nti nze manyiddwa naye wali bannaffe ne bakwata abalwanira eyo nga tebamanyiddwa abanyabo ne bassebo. I whispered to someone there ne baŋŋamba wansi eyo waliwo rumuzi nnya zijjudde abaana baffe. Ekyange kyali kya nnaku 5 zokka, naye waliwo abayingidde emyaka 3, myaka 2, myaka 5 mwaka. Obuuza ekigendererwa. Abantu abo abaali bankuba nawuliriza amaloboozi gange okusinza ku experience gye nnina tebasukka myaka 35. I think they have not read the bad history of this country. Tebannaba kusoma ku byafa bya ggwanga lino gye livudde, bali excited. Bonna babuguumiridde. Ne gye bantwala okumbuuza ebibuuzo, kajogijogi w'ebibuuzo, bantwala bansabise omutwe. Era omusajja eyambuuza yankuba mukono ekikondo emabega ku mutwe ng'alina ansa gy'ayagala muwe naye nga si ntuufu. Aba National Unity Platform baagala otwassociatinga n'ebikolwa ebyobuyeekera. Ensobi gye saagala gavumenti eno ekole, kubanga tejja kufunayo kibiina kigivuganya mu nkola gye tukola ey'eddembe. Ate nendowooza nnyo nti General Museveni yantegedde nti n'ekitono kyalongoosezaamu ekiseera kino akirongoosezza ku lwannuupu. Because sometimes wabawo akafansonyi
We identify those problems, we expose them through the Senyunis and our good members of parliament, through the leadership of the party. Nadduka emisinde n'akola ki? N'atereza mukko. So ensonga yo tusibako ebikolo ebyekiyekera ngivumirira. Banyama ne bassebo mumanyi bulungi nnyo eggwanga lino libaddemu ebitongole bingi n'ebintu bye tukola mu masomero. Nze ndi musajja mu scout. I'm a member of the Scouting Association wano mu Uganda kubanga natuuka ku ddaliro okufuuka instructor. Era naliko kamanda wa Rakai district natutambula mu campfire nnyingi nnyo. Abaana abo abascout bakola emirimu ku mikolo na buli wamu wonna. Bakumba, bakola bautan, bakola left hand, karapate, you know, ezo na parachazi muzimbombo. Ziteeka ebintu byaffe mu order era zitutambuza n'ennyumba za revolution. Ekibiina ekyo kyatondebwawo Scouting Association yavumbulwa Baden-Powell. Era mmanyi oluyimba olugamba be prepared is our motto, be prepared is our motto, NUP is our party, NUP is our party, is our president, Kyagulanyi. Kibaluma oluluma, bibaluma oluluma ebyo bimalerayo. Bibaluma oluluma kakati bwe twali tulina ani akyankalanya emizindalo. Bwe twali tulina birthday ya president waffe Banyabo ne Bassebo. Sikiru eyo nekomawo mu mutwe n'enjisika nekomawo bulungi. Abaana ne basimba bulungi layini. Paracha ne bafa. Kakati nze ndowooza batya bisikirize si bwe guli. Batya ki? Sikirize. Naye Banyabo ne Bassebo newankubadde eggwanga kubanga nababe nali mubakumba ate be bayigiriza abantu mu kyaka babayigiriza kutuula butuuzi nabyo. Mu kyaka abantu tebakumba. Tewali abautan, tewali okuba saluti, tewali okwata biti. Olusenga twabakwasa n'ebiti. N'olw'ensonga eyo Banyabo ne Bassebo wabawo obuzibu bwonna mu nkola engunjufu UPDF nga polisi we yakola tefera twagiconscriptinga fe twagiwaliriza ne tuwandikira ne tugenda ne tutuula ne twogera nabo ne batuwa guidelines ezimu nga zizituwa tezimala gatukizika nera ne tukola ki ensi ey'omulembe muli abantu abategeevu muwandikire ekitongole kya National Unity Platform ekigunjufu oba mbategeeze ebibaluma si kukwata bukwasi bantu ku street ng'abagwagwa. Mukuta abantu mubakubye so Mr. President enkola y'okukuba wano e Uganda eyina okudiba. Why do you beat people? General Museveni kubanga Abanyabo ne Bassebo level gye tuliko katulina ogivaako. Lulina badde njogera ne Eddie yawe ng'agenda Embalala n'ayimba wano ku Nuupu tetusosola tulina tuli family. Naye ojja kusanga omwana wo ng'afumbiddwa owa Nyanzi ng'ate mukoddomi wo yamukuba kibooko. Ensonga y'okukuba abantu basobola okutegeera nga mubanyonyodde. Wano we are non-violent. Ate ebintu ebisinga tugenda kusenga tubikola kubanga tuba tetumenye mateeka Banyabo ne Bassebo. Yadde obugalo butono bwe tuba tetumenye mateeka tugenda kusenga twerwanirira. Nebaza Katonda tikirabika n'ekiseera kyensigazaayo omanyi abo abasajja bakujjanjaba enjanjabo yaabwe ya mirundi ebiri ne kankomaawo. I would like to thank all Ugandans who fought for me on social media. Ababakuma ebyoto ne munsabira Banyabo ne Bassebo nakomyewo era essaawa zammwe zaakola. And I would like to promise the Nuupu fraternity and all Ugandans that my spirit is still very strong
And I am going to start where I stopped. Ndo nakoma wengine okutandikira era tugenda Kawempe North. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abeere nammwe. Tusaba mubeere bagumu. Bino ebitutuukako ekirungi kati batandise bikola ffeffe nnyini tubiraba. Tukomyewo tuli bagumu. Njawo okuweereza obubaka eri gavumenti General Museveni, General Muhoozi nti ebintu ebimukozesa abantu abo nabo tebabyagala. Ekijja kutuuka nabo babaveeko. Mwandirowoozezza nnyo. Maliza nga mbategeeza nti nno kye bakoze wano babbe Lubugo ne Lubaale bakoze eki? Mwebale nnyo mwebale Mukama abeere naffe. Asante sana Chairman Nyanzi muntu wa watu.